Esente ezo zolaba oziraba emabega wazo eriyo ebbomba erimu omukka gw'amaanyi zikupika n'owulira ng'ojjudde. Nze nzijukirako wano omusajja yalinamu kasente ng'abayimbi ayitanga ayita enkoko gwegujaawo naye kati ayinza n'okuba bw'aba abakubira tebakwata kubanga ekyali kimupika kyakola ki kyaggwawo kyakendeera kyaggwawo bw'obanga gwowerako example gwe mmanyi kyaggwawo gwe ndowooza golowooza kyaggwawo takyalina wadde nkuwaakaama kyaggwawo tewakyali ata so kale guli namuyamba naye munaye tayinza nakumpayo wadde mutwalo kale wadde ndowooza awo nawo kanyambirewo abantu gundi namuyamba naye teyasobola kunzijukira gundi nabayamba ngano balinangirizibwa ate nga atandikira mu nnyingi naye kati njagala kuyamba ku bantu baffe bwana batte nze mmanyi ensonga lwaki abantu abo bemulowooza nti mwayamba nga tebabaddiza oba tebakomyewo oba abantu abo tebali appreciative nze ensonga ngimanyi ebintu bibiri byanjawulo waliwo omuntu gwoweeyambisa n'omuntu gwoyamba kati obanga byoyogedde mbitegedde bulungi yabyeyambisa kubanga yali alina kyayagala nti twamulabye ne gundi nno dani asooka akomewo bino ebigambo bibye kati gwe labayo buli lwe weeyambisa omuntu n'atuuka mu bulamu obulungi emabega gye yava tagenda kubanga abantu si basiru ekirowoozo kyonninako nti wannyamba kyanjawulo n'okuba nti wanneeyambisa omuntu gwe weeyambisiza bw'atakujjukira gw'omusigaza ekkonda ku mutima kyova olaba abantu abamu ennaku zino waliwo n'enjogera egamba nti Katonda tasula ku njuuzo nti omuntu gw'onyigidde era n'okuutira evviivi ebintu bye bitagale ate munange nkyo omuyitako nga bitambula ebikolimo by'enkoko tebitaka mu nnyindo akati wano osobola okukozesa akatiba n'omanya woogwa gw'osabira obubi buli lw'olaba ng'oli bulungi manya ensobi yaliyo siyiye gw'osabira obubi bw'abanga oli bulungi obanga ye ali bulungi nga ye ali bulungi gw'asaba gw'oli gwoga nti nsabira Kristo aboneeboneko omusajja tava ku nnyonyi ogenda okulaba omusajja yeeyongerako ate nze abansabira okuba ababi ezo sala nabaga bazikonvatinge ezo sente baziryemu ebirala